Atendezwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne mama Namugereka Bawango buwangwa mu buwangire bwabwo mbagombago kyewagula Elizaala Enkambwe mbalamusizza bazzukulu bajjajja mwenna gye muli mu mawanga ag'enjawulo weewaawo. Olwaleero njagadde okubeera nga nkaatiriza ekigambo Kabaka Bulamu kye yayogeddeko olunaku olw'eggulo mu message gye nataddeko ey'Oluzungu mwe yayogeredde mu bwa Jjajja Kinene oba Abazungu bwe bamanyi nga Sananda naye era nga gusigala nga gwe musambwa gwe gumu. Ekigambo ekyo eky'obutonzi ekya I am oba ffe mu Luganda ekimanyikiddwa ndi. Weewaawo naye nga sinaba kugenda ku kigambo ekyo naalyagadde okubeera nga mbatangaazaamu lwaki njogera ekigambo Lucifer nti ebigambo ebyawandiikibwa oba ebitabo ebyawandiikibwa Lucifer ye yabiwandiika. Njagala mbaggireyo ku bigambo ebimu ku bino lwaki njogera ekigambo kino nga nkozesa ddala ekitabo kyabwe kyennyini. Njagala ayina Bible Bikkula Isaiah 14 Bikkula Isaiah 14 essula ya 12. Ngenda kusooka kusoma mu Luzungu then mbiddeddemukko mu Luganda. How have you fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn, Lucifer. You have been cut down. You have been cut down to the earth. You have been cut down to the earth. You who have weakened the nations. Ogudde otya okuva mu ggulu gwe emmunyeenye ey'oku makya omwana w'emmambya. Ogudde otya? Mujjukira we nabasomesezza eggulo ku kya Foreign Angel. Gwe asaliddwa nokka ku sseŋŋendo nsi oba nattimba era anafuyizza amawanga. Katugende mu Revolution. Tekitegeeza nti nno okubeera nga bakozesezza erinnya lya bulamu nti kitegeeza nti ye yabigamba ebigambo bino. Naye njagala kubagirayo nti omuntu okweyita erinnya lyo tekitegeeza nti nno yabeera akyogedde. Kabaka Muwenda Mutebi aba Buganda Land Board obagenda ne babba amataka ne bayogerera mu linnya lya Kabaka. Kabaka si yabeera alibbye naye babeera bakozesezza bukujjukujju okubba nga bakozesa nti Kabaka alagidde. Katukitwale mu tuluba lyerimu. Ne Lucifer naye bw'atyo bwe yakola. Kati mu Revolution oba mu kitabo ekisembayo 22:16 kigamba, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things to the church. I am the bright morning star. Nze Bulamu oba Yesu mpeereza bamalayika bange eri amakanisa nti yenze emmunyeenye ey'okumakya. Lucifer wali mu Old Testament naye yeeyise emmunyeenye ey'okumakya. Tekitegeeza nti nno kitaffe oba Kabaka Bulamu nti yayagala okubalaga nti nze yenze wali mu Old Testament yejjayo bulungi nti nno ye malayika eyagwa oba oyeyakka kubanga ye Lucifer ye yali asembyeyo okugenda ku dimension ey'omwenda ge yakomako era mu ba Foreign Angels ye yatuukako mu dimension ey'omwenda n'asobya nakkira ddala kati najja na invadinga wano. Kitegera naye wano ne yeefuula
nti ye kabaka bulamu, era y'ensonga lwaki yeewaana nti nja kwefuulanga Katonda oyo omugumirumevu. Kitegeera? So y'ensonga lwaki njogera ebiseera ebisinga ne mbagamba nti ebitabo ebyawandiikibwa Lucifer oba percentage, kati nga we nabagambye nti Old Testament yonna Lucifer yagiwandiika, then ebimu birimu ekitangaala naye era nakyo yakikyusa n'akikola mu ngeri ye gy'asobola okubeera nga afevaringamu. Kati kyekimu n'ekigambo I am ebigambo ebisinga ebiri mu New Testament kabaka bulamu bwe yajja nga azze mu Buyudaaya yayogeranga ebigambo bino bibeere nga tubikozesa nga ffe okubeera nga twenoonyaamu obwakatonda bwaffe obw'ekitangaala obututuddemu, kubanga ye kennyini ali munda mu ffe. Lubaale ow'ekika tosobola kumwegobamu kubanga ali mu DNA eyo, kubanga tuli kimu ku lw'omwoyo ogwa soosi ogw'ekitangaala ogwo gwe tuvaako. Tolina w'osobola kumwawula. So yabadde atugamba ebigambo byayogera oba bye baawandiika nti I am yali amininga nti tukozese amaanyi g'ayaamu. Buli w'okozesa ekigambo I am sick oba ndi mulwadde, gwe kennyini weesiba mu bulwadde. Buli w'okozesa amaanyi g'ekigambo I am nti ndi mwavu, gwe kennyini weesiba mu bwavu. Nga we mulaba nti nno n'ekigambo amiina kitegeeza nti leka kikwekebwe, naawe kennyini nga Katonda ku lw'olulimi olwo lw'oyina olw'obutonzi weesiba mu butamanya bwa Katonda bwo oba weesiba mu nzikiza kubeera nga ekizikiza kikufuga. Tosobola kumanya butonzi bwo ku lw'ekigambo amiina ekyo kye bajja mu linnya lya Omen, era nga kye kitundutundu ekya Lucifer ng'ava mu maazi oba nga ava mu low dimensions. Mukitegeera? So yagezezzaako tugamba nti tulekeraawo okubeera nga tukozesa ekigambo kino. Ye kye yakola yakiteeka ku ye nga ye kabaka bulamu oba abazungu gwe bayita Yesu. Naye ekigambo ekyo yali akitusomesa ffe tukikozese, era eggulo yatugambye nti kyekiseera tutandika okubeera nga tukozesa amaanyi g'ekigambo kino. Lwaki? Toyina w'osobola kugamba mu bulamu nti ogaba ekintu nga tokiyina. Nziremu ndowooza temuntegedde. Toyina w'osobola kugamba nti ogaba ekintu nga tokiyina. Toyina w'ogamba nti nja kuwa ssente, nja kugabira abalala ssente nga gwe kennyini naawe toziyina. Toyina w'osobola kugamba nti ŋŋenda kuwa omuntu emmere nga naawe kennyini togiyina. Ekitegeeza nti oyina kusooka kumala kweyagala. Mu kweyagala then mu kufuna ebyo eby'omuyiika then n'osobola okubeera ng'ogabirako abantu abalala. Kitegeera? Y'ensonga lwaki yakozesanga ebigambo nti ndikwagala, am love, ngabanya okwagala kwange eri abantu bonna mu nsi. Ekyo talinga tagamba nti nno tukimuteekeko ye nga ye, naye yali akitugamba nti bwe bw'obwa Katonda obujjamu ekitangaala ekyo ekitutuddemu. Abaganda bagezi, kabaka wa Buganda
walwala tebagamba nti kabaka mulwadde oba kabaka tagamba nti ndi mulwadde. Nedda, bagamba omugeye kasujja oba obulwadde bwamukyalidde. Naffe nno kye tulina okukozesa, kubanga buli we tukozesa amaanyi g'obwakatonda bwaffe ne tukozesa ekigambo ndi oba ayaamu, tutonda embeera eyo mu bulamu bwaffe. Kyandibadde kirungi ne tubeera nga tukozesa ekigambo kukyalira. Buli mbeera embi ebeerezze mu bulamu bwo olina kubeera ng'ogikozesa nga okukyala okuzze eri obulamu bwo, okubeera ng'oyiga ebyo challenges oba challenges zonaakozesa nga lesson okubeera ng'oyitawo naye ku lw'omulabe okubeera nti yatulimba n'atatuzuulira oba n'atatubuulira ebyo ebituufu kabaka bulamu bye yali azze otugamba, ye yabiteeka ku ye yekka. Nze kuva edda nayina ensonga era nga ŋŋamba nti ebintu bino bye bagamba Yesu bye yakola, naffe ffennyini tulina okubeera nga tubikola kubanga yali ayogera ku ffe. Naye Lusifa kubanga ayagala okwegulumiza n'okulowooza nti nno wa kitalo nnyo, ye byonna yabituuma n'abiteeka ku katonda w'ekitabo oyo amanyikiddwa nga Omen, oba nga we yeeyita Lusifa wagenda yeekwekakweka kubanga ye mulimba. Mukitegeera? So yagambye olunaku olw'eggulo okusinziira ku musomo gwe yatubuuliddeko, n'agamba tutandike okubeera nga tukozesa amaanyi ga ayamu. Mu Bayibuli ayina ebitundu 7 we yayogeramu ayamu. Mu Yokaana 6:35 n'agamba nti ndi omugaati gw'obulamu. Naawe kennyini weeyite bulamu, ndi bulamu, I am life. Then w'obeera obulamu, then oba ojjayo obwakatonda bwo ate bw'osobola okubeera nga ogabira abantu abalala, kubanga tosobola kugaba ky'otayina. Tuyina okweyita kwagala, ndi kwagala, I am love. Kati eyo love gy'obeera weetonzeemu, then oba osobola okubeera nga ogigabira abantu abalala. Y'ensonga lwaki ensi eno ejjuddeko abakatonda abatalina kwagala, kubanga ffe ffennyini tugaba bye tutayina na kuyina. Nkuwa omukisa naye nga naye kennyini ojjuddeko bisiraani. Sooka weeyagalize kubanga tosobola kubeera nga ogaba ky'otayina. Obwakatonda butudde munda mu ggwe, ye ggwe true I am. Naye omulabe waffe yatuddiza ye ne yeetuuma n'akiteeka ku kabaka yekka, naye nga yali atutegeeza nti tuli ekyo. Kitegeera? Era waliwo wagamba nti nze kitangaala ky'ensi. Kitegeera? That is Yokaana 8:12. Gwe kennyini okubeera ekitangaala, okusobola okubeera nga ojjawo enzikiza emaamidde oba bajjajjaffe gye bagenda batugirawo, oyina okukozesa amaanyi g'obwakatonda bwo n'ogamba nti ndi kitangaala, am light. Nsaasaanya ekitangaala kyange eri amawanga gonna, kubanga osoose n'okyesikamu obwakatonda buli mu DNA yo, ekitangaala kiri mu DNA yo, obwakatonda bwo bwebwo bwe mutera okulaba nga muloota abaana be musitudde, in fact mubeera mwesitula, lubaale ali munda mu mmwe naye taliikiriziddwa. Tuyina billions 7 kumpi n'ekitundu, naye nga billion 7 zonna
bantu bakulu obalaba nga kati katugambe kale abaana abato abazaaliddwa bantu billions nga 5 bantu bakulu abeesalirawo naye ng'amazima bali mu kibaya bakyali bato kubanga tebaliikirizibwa oba tebasobola kubeera nga baliikiririza omwana abatuddemu oyo maama nabinene gwe yabagamba maama nabinene abazungu gwe bayita Maria Magdalena oyo gwe yali abagamba the inner child omwana ow'omunda gwe tulina okubeera nga tuliikiriza okumukuza omuliikiriza otya omuliikiriza nga otambuza obuwangiro bw'abajjajjaabo then aliikirizibwa na magnetic fields oba n'amasannyalaze ag'obutonzi agagava mu nsibuko y'abajjajjaabo. Era ayongera n'agamba mu Yokaana 10:9 nti ndi luggi ekintu ekiyina okusumulula n'okuleeta eggulu ku nsi n'okuleeta eddembe ku nsi n'okuleeta ensi empya n'okuleeta Uganda empya kiri munda mu ggwe ekisumuluzo ye ggwe era oyina obuvunaanyizibwa okugamba nti nze Uganda empya kati omaze okugitondawo then ngabanya Uganda empya eri abanne-Uganda bonna kubanga osoose n'ogiteeka munda mu ggwe yeggwe luggi yeggwaye n'okuleeta ekitangaala yeggwaye n'okuleeta enkyukakyuka mu famire yo yeggwaye n'okuleeta enkyukakyuka mu kika kyo w'obeera nga yeggwe luggi era nga yeggwe agenda okuleeta ekika ekipya mu luggya lwewammwe mu kika kyammwe eky'embogo teekawo naawe ekika kyo nga ggwe mu nsibuko yo gamba era oba oyina okutonda n'ogamba nti yenze ekika ekipya eky'embogo ntonda ekika era nkigabanyiza eri baganda bange bonna betusibuka mu nsibuko ey'ebwembogo naawe teekawo ekika kyo kubanga yeggwe luggi era yeggwe omusumba omulungi ayina okubeera nga weesumba munda mu ggwe ebyo by'osumba then n'osobola okubeera ng'obigabanyizaako abalala ng'omaze kubeera ng'obijja munda mu ggwe ekintu ekyonoona omwana w'omuntu kiva munda si kiva wabweru omuntu amanyikiddwa nti muvumi ng'amaze kuvuma naye tamanyikiddwa nti muvumi nti kubanga omulabye n'olaba nti feesi ye ya kivumi ya kiwemuzi nedda tekisoboka omuntu asooka kumala kuwemula then ne mugamba nti omuntu oyo muwemuzi kubanga kiva munda kati ye slogan oba ye kintu kitaffe oba kabaka bulamu kyagezaako tusomesa nti ebintu byonna tubikole nga tubijja munda era ayongera n'agamba nti ye kwe kuzuukira ne bulamu ffeffe nnyini nga ggwe yeggwe kuzuukira kwa gwe okusobola okubeera nga oyimusa okutegeerako osobola okubeera nga ozuula amazima ag'obutonzi bwo then gakufuula ab'eddembe osobola okubeera nga ova mu ddogoma eya religion oba eya amadiini eyakuteerebwawo okubeera ng'ogoberera bugoberezi ebyo ebitasaanidde kubanga lwakuba nti wazaalibwa weebiri ekituufu mu byonna obuwangiro bw'ensi oba obuwangiro obutuufu obw'ekika kyo buli bubwenyi bwo era nga bujja mu birooto nga bujja ku ddiisa eryokusatu eryo eritudde mu bwenyi bwo lyeryo eriiso litukozesa nga twebaka era lyebyo bagambye era lye batugambye nti bagenda kuliggula tusobole okubeera nga tulaba ebyo bye tubadde tutalaba era mu upgrade eya 21 December basically eba egenda kuggula liiso eryo then ensi ebadde terabika naye nga weeri
then tudde mu dimension endala naye nga radio yemu nga wenna kyebasomesa nti osobola okubeera nga oli mu channel eya radio naye nga yemu naye nga oli mu channel endala okusinza ku vibration gy'oba oyina. Kyekyo mu December kyekigenda okubeera nga kikola ki nga kijja kitegera. Ekirala era ayongera n'agamba mu Yokaana 14:6 nti yekkubo yeggwe ayina okuleetawo enkyukakyuka mu bulamu bw'ensi eno. Yeggwe ayina okutonda ensi empya. Yeggwe mazima, yeggwe amazima agatudde munda mu ggwe, kubanga incarnation zonna ezibaddewo zonna ebiro byonna by'ozootambulira ku sseŋŋendo zonna planets zonna zitudde mu bone marrow yo oba mu musaayi gwo. Ekitegeeza nti nno amazima agakwatagana ku nsibuko oyo gatudde munda mu ggwe. Gazuule. Sooka wekkiririzeemu osobole okubeera ng'ozuula amazima ago, kubanga omuntu yenna atamanyi gye yava ne gy'alaga abeera tamanyiiyo, kyokka nga records ez'ebyo ebyo wabeera wavaamu biri munda mu ggwe. Kitegera. Era ayongera n'agamba nti ye muzabbibu. Kitegera. Yeggwe ensulo ey'obwakatonda obw'ekitangaala erina okubeera ng'eyakaayakana okusobola okubeera nga tukola omuzimbo ogunaaleeta ekitangaala eky'omwanguka ekinaatufuulira oba ekinaaleeta ensi n'eggulu. Ensi okubeera ng'efuuka empya oba okufuuka Uganda empya oba ensi yonna empya, naye nga eviiridde ddala munda mu ggwe, kubanga yeggwe source eyina DNA ey'obutonzi obw'omuzimu obuviira ddala ku nsibuko ya kitaffe Tonda ne maama Namugereka. So okwewala okubeera nga tweteeka mu negativity fefe nnyini ne tweteekamu endwadde ne tweteekamu embeera ze tutalina kubeera nga tutambuliramu. Tugambe okubeera omwavu, okubeera omulogo, nze ndi mulogo, bwe bityo. Ebyo byennyini oba obitonda eri obulamu bwo. Okubeera nga weeyita mwenzi, gwe kennyini obeera weetondako embeera ezo. Teekawo ekintu kyonna ekiri negative, gwe kennyini obeera okyetondako. Naye embeera naddala kati katuteekinga example y'okulwala, tukozese ng'ekigambo kukyala. Obulwadde bwankyalidde kubanga tebuli permanent. Then twegendereze n'ebintu bye tukozesa ku lulimi lwaffe, naddala abantu abafumbo. Mulekeraawo okubeera nga mukozesa olulimi lwammwe mu nsonga ey'ekitanda mu bukyamu. Kikome. Kyekiseera tukyuse. Kyekiseera twekomako. Abafirika tukopya nnyo ebintu ebitasaana. Obutonzi bw'ensi butudde ku lulimi nga ffe bakatonda ab'ekitangaala, kyokka naawe n'okozesa ate amaanyi ag'ekirala then n'ogateeka ku lulimi. Yeyo ensonga lwaki mulaba nti mu bazungu Lucifer yabalimba n'abagamba mukole kyonna kye mwagala, then buli kiseera bo bateeka mu lulimi ku lulimi. At the end of the day n'osanga nga ozadde generation egenda ezaala abaana ab'ebitundu ebibiri, kubanga wasika amaanyi g'ekisajja naawe n'osika amazzi g'ekikazi, then ne gagattaganya mu DNA, then ne mukola abantu abeegundi ebbiri. Kiva mu kitanda. So twegendereze biki bye tuteeka ku lulimi lwaffe kubanga lutonzi. Kitegera. Tukozese ekigambo ekyokukyala mu mbeera ebeera embi. Obwavu butwale nti obwavu bwankyalira. Naye toyina kugamba manyi si byangu
nga woolaba nti abantu abasingira bakyakozesa amiina nga tebamanyi nti nno ekigambo amiina kikusibira mu buzibe kubanga kyaselectingibwa Lucifer okusobola okubeera nga atukiipingira mu kitangaala ye byonna byonna mu ssaala zonna ezigatta ensi yonna mwe mwawukane Omukatuliki Omusiraamu biki naye nga at the end of the day mwina muyogera ekigambo kimu amiina yeeko ke kalippoke awe musinzizanga omen era ke kalippoko go kennyini ne weekweka amazima agakutuddemu mukitegeera amazima agakutuddemu kati ekirala okoze otya okulaba nti weewala abantu abakubbako amaanyi go oba abakuteeka mu dimension eya wansi okikoze otya ekisooka weewale abantu abali negative abantu abatayagala kubeera nga bamanya ebipya kitegeera abantu abatayagala kumanya bipya woobeera ng'oli muzuukufu towogana nabo time egenda kutuuka mumulaba nti mumwepankirako nti simanyi Yesu yerere walijja mu physically nga we mumulaba era nga wazze mu bwabulamu n'abaliisa ennyama n'akola ki walijjira mu bukambwe mu face ogigamba nti ono bw'enaku gwe mbadde nsinza kubanga wagana omutegeera naye ate ng'olina mutegeera ng'oyita mu maama wo ne taata wo kubanga okubeera Omuganda okubeera Omusoga okubeera Omunyankole teyali mistake si mistake it's a design eya kitaffe Tonda ne Maama Namugereka etalina kumenyekebwa era etalina kusaanyizibwawo kubanga bwe obuwangiro obwasiimibwa that is the principle of creation tetulina kye tusobola kukyusa mu byo ekisooka mu byonna ekirala Stan oba Lucifer yeyawandiika silabasi yawandiika amadiini yawandiika ebitabo ebisinga obungi byonna bye tubadde discoveries zonna yabadde owner w'amarediyo agasinga obungi yabadde owner wa television zonna ezisinga obungi so kiki kyoyiga mu ekyo nti question everything tandika okwebuuza buli kintu osobola okubeera nga gwe kennyini weesisimula osobola okuyimusibwa wamu n'abalala of which abazuukuse omulala waabeera nga tannaba kuzuukusa oba kuzuukuka kabaka yatwadvisinze nti tetumuyisa bubi oba despise oba kyeki mu Luganda tetumuyisaamu maaso abazuukufu oba abaana ab'ekitangaala abavudde mu mulembe gw'obulimba bwe tutambuliddemu ebyasa n'ebyasa nga Lucifer yali yatuwangula oyina kubeera nga awo yabeera agaanye tomusayira musango kubanga byo si byangu naffe ffennyini twagenda okubeera nga tutegeera amazima tebyali byangu jjukira naawe waliwo ekiseera we wali nga amazima nga we bakugamba kati bye twogera era naawe wali owakana naye omala kwetegereza n'ogenda nga bajjajjawo bakuteekako ekisa naawe n'otegera so tubawo obudde buli omu asobole okubeera ng'ayita mu paathi ye asobole okubeera nga ategeera mu peesi ye ffenna tetusobola kutegeerera oba tetusobola kufuna kitangaala mulundi gumu ekirala kyenjagala okuyogerako obuddu bwe tubadde tutambulirako abaddugavu tuddawo ne tulowooza nti nno obuddu bubadde bwaffe baddugavu newankubadde kale ng'abaddugavu batunyigiriza nnyo okuviira ddala mu baslave masters naye baganda baffe oba abazungu nabo bennyini mbutamanya nabo babadde mu buddu kubanga essente ensinza yonna ebadde ya designingira mu masitayi w'obuddu gy'emyaka 4 erayangibwa nga abo abatalina myoyo
bafuga abaana ba Katonda ow'ekitangaala abayina emizimu. Abayina emizimu gwayina calculator okubyamu 20 plus 20 20 times 2 ofuna mmeka sibina gy'emyaka ebina egya slavery. So njagala otegeere nti oba oyagala oba toyagala obudde buyina okukoma kati. Abafuzi bonna ababadde bakola abaliisa akaliri, abaganya okweddamu, abaganya okubeera nga bategeera nti nno this is a divine plan okuviira ddala ewa kitaffe Tonda ne Mama Namugereka okubeera nga atuwa obwetwaze ku nsi eno sseŋŋendo ssettimba kwe tuli, bagenda kukolebwako butonzi. Ekyo njagala muleme kutya, temutya, mubeere bagumu, kubanga okutyako kwennyini kuli designed by Lucifer okubeera nga buli kiseera buli we mbeera mu kutya then osobole okubeera nga toyimusibwa wamu ne maama Nattimba nga tuteeta Uganda empya n'okuleeta ensi eno empya mu bulambulukufu bwayo, kubanga ensi yo egenda kukyuka. Kyagala kikkirize oba kigaane kijja kubeerawo, kubanga this is a divine plan. Walondebwa nze naawe okusobola okubeera nga tutuuka oba nga tutuukiriza mu kiseera kino. Tewaliiwo asinga ku munne era tewaliiwo nti w'amaanyi nnyo okusinga ku mulala, naye ffenna tuli kimu. Ffenna tulina kukola akatonotono ako ke tulina okubeera nga tukola, twekuŋŋaanye. Mu kwekuŋŋaanya then mu kugatta contribution ya buli kinnoomu tuleeta ekyo ekinaasobola okubeera nga kizimba ensi empya. So tukozese ebigambo ebyo, naddala ekigambo ndi, naddala okuva olwaleero w'owulidde okusomesa kuno, tandika okubeera nga weerangirirako ebirungi, weerangirireko okwagala era okusaasaanye eri amawanga, okusaasaanye eri famire yammwe, weerangirireko obulamu era obusaasaanye eri famire yo n'amawanga gonna. Buli kimu ky'oyagala okubeera nga okiwa abalala, sookanga kubeera nga okyewa, kubanga tosobola kugaba ky'otalina. So sooka weeyagale mu kweyagala, then okigabire abantu abalala, then kisobole okubeera nga kikola omuzimbo, kubanga obwakatonda obutuufu butudde ku ggwe nange, yeffe Katonda abo oyo omusukkulumu atudde mu ffe abali connected ne DNA ey'obutonzi. Gwe muzimu ogwo gw'owulira ogw'omulongo Wasswa, gw'owulira guyogera eri ggwe, kubanga ennyama yange just uniform evunda n'evaawo, naye omwoyo ekyo ekitangaala kisigalawo emirembe n'emirembe, because we are energy. Ate nga abasomu oba abaasoma mumanyi nti no energy tefa era it's never destroyed. Weewaawo, mbagala nnyo. Atenderezebwe, agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe.